Ekigo. Ayonka lulimi. Omuto. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kulika yemida. Nakude mwana. Twali awa mawule ne gatukuba enchukwe nti ate omusiraamu bamukutte ate nga bamutwalidde mu deployment eya waggulu ennyo. Lwaki bakuletera amaanyi mayitirivu nnyo ate nga banona muntu omu? Obunafu n'okubanga abantu betuli mulimu gwe gumu. Mbamu abakunooma nibibeerawo ateekayo ssente kati Uganda gye tulimu eno yanguzi yakyushegera webityo bibawo. Okusookera ddala tasooka kukulaba awe Katwe bwe bakujja bakuleete mu kkooti. Omusango guno gwo wetuli kati byaggwera ddala by'ebyawano biri bino ebyawano ebyemakindi kompena yabula nga omanyi era ne baswala bali babipanze. Abaani abagulye mabega omusango ogwo? Sijja kugamba abagulye mabega ngo bemanyi era nsaba beekwateko mu mutima bamanyi nti nange nabo bazaala abaana abalenzi. Omusango ogwo gukwatagana n'omuvubuka Julio we yajja okukwata ali musikini amala ayingiremukko embeera eyaliwo era gwe guno gwe twaliko emakindi. I don't know anything about it. Nsaba bemanyi bakwasiza Allah yasobola okumanyi. Okay. Ate bwe bakujja awo ne tulaba nga ate era amaanyi mangi nnyo agaleeteddwa military, police, UPDF nga bazze okusalako kkooti era abamu kye bagamba mbu tekikkirizibwa. Ekyo kye balina okukola kubanga ssente bali balidde naye nga ssente ze balidde ziringa ezibalakira. So kye balina okukola kulaga omulimu nti bagukoze. Ani ate oyo akutwala eyo ewa Kiso oba ani yali emabega wa deployment eyo okubeera nga aliisa abasirikale osobola okutwala ewa Kiso? Kubanga ffe twavaawo nga tumanyi nti kooti ekutadde. Kugambe yaliisa abasirikale naye mba mmanyi atutte akirimu era gwe bawanaani n'omulimu ogwo. Naye nga kyensobola okugamba Uganda Police balongoseemu eyo Katwe. Balongoseemu Katwe enkola abakulembeze b'Ekatwe oba abagitwala poliisi y'Ekatwe tebali mu nkola ntuufu. Okusinziira gwe mu kye walaba n'engeri gye bakuyisaamu. N'abanne bebabeera nabo munda oli n'agamba mumaze emyezi 3 kibuye nga tebamutanga. Abasibe be wasangawo namala emyezi 3 ng'ali awo naye nga kituufu ekyo kiri mu mateeka. Kimanyi nti waliyo abatakimanyi nga banene bakimanyi bali nga tebakimanyi nti waliyo ababeera awo kibi emyezi 3 gumu. Balina omusango omutwale ku alimandi bamunoonyerezeeko. Lwaki nze fiiki malaawo wiiki ate zibeera naku ssaawa 48 zimakindi mbaddemu emyaka 2 n'okusoba nga ndi omwo mu Katwe Shegere. So akungamba mu ebbanga eri mbaddemu ekibi simala nga liri ebbanga novaawo nga nze nfusisere ebenda namaze abo ebbanga era mbu oyagala ntulagemu abantu bembeera nabo bangi mbeera n'abantu bangi bannamawulire baki oshegera naye sijja babuuza nti bakola mirimu ki. Ekigambibwa mbu bakusanga mu nnyumba ey'emakindi Luwafu sayidi awo nti basangayo ejjambiya n'ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye. Oyinza kyogerako kyekyo? Kati ebyambalo jjukira batugamba tuliwo muze generation era netubiteeka wali jjukira ng'abayimbi osobola okubaako ekintu ekifaanyiza ekyo nga kino ebyenyambala naye nga si by'amagye.
nika twabiwumuza bwe babisanga bye batandikirako ng'omanyi abantu era banoonya fayiro. Ate ejambiya emu bajja nayo endala omuntu yenna ewaka asobola okuba nga yeekuumisa kitegeera kuba sijja kuba mulanga nga poliisi eri wala nga poliisi obimanyi omudde wanannumba ng'alumisiza jambiya okwetaasa ebeerawo oba okitegeera naye ng'ebimu bajja nabyo ne babiplanting ekigambibwa mbu nno lwe bajja okukwata ewaka tewaliiyo naye nga olina ewaka ewalala gy'osuze omulabi ajja kwebuuza nti Fiiki Gaza alina amaka mangi asula wano na wano na wano. Nze ng'omubanda era sibeera wamu siriyungwe kubeera bwe bapanga ebintu byabwe ne bakuteekako omula emirala kitegeera so babakusanga era mu kifo nga n'ebyo weebiri tomanya byandibadde birala kuteeka mu mawulire nkimanyi bakitegeera era Katonda yayamba ne basanga ebalala ginani. Waliwo mu katambi ketwawulira nga bagamba mbu Fiiki Gaza mbu waliwo amuvunaana mbu yamuggyako ssente obukadde obukunukiriza 8 netugamba ffe tujja kwenonyeza Fiiki Gaza akiri yalinga ensonga eyo lwakuba nti ekyomukisa omubi nti ate lwe baali bakutadde kyokka ate ne bakwongerayo nobeera nga tetwasobola funa access. Gwe nagenda mu kooti wamulaba oyo balina kyenkuddamu propaganda bayiiya balina oyiiya basaana oyiiya ne bakuteekako ebibiri basaana ogamba nti balamu yakuwaddeyo 10 bayiiya okusinziira ku fayiro ezaali zijja eno eba tennaggwa ne baleeta eno ne baleeta eno ne baleeta eno kitegeeza waliwo force eri emabega era omu ku bantu be nayogera nako naye yagamba nti ogwo omusango gw'emakindi gwolabaawo baagugula mbu oli asobola okukeera nze lwe nakimanya nti kirabika omuntu asobola okukeera n'agula omusango gw'omu n'agamba nti ogwo omusango tojja gusobola nze gunguze nze nguvuge ani akulwana oyo atuuka n'okugula emisango kuba kuvunaana ye atandika ogivuga oba gyongeremu amaanyi bagigula naddala awo betukola emirimu gyekimu nateera kati obakwasa kukwasa Katonda waffe yasinga okumanya kuba guba tumulinaako obuzibu ate olowooza onaafiira ku yenze nina ebintu bingi ebyokukola nolabirira abantu bange olebe ku muntu nga gwofiirako obudde obuba obukya erabirira abantu bo kola ku birala ebizimba obulamu bwo abantu balabe bulabe asiise tebujjusa eno gy'obadde Wakiso gye baali bakwongedde gy'omaze ennaku eziwera ndooza oba nga 4-3 embeera ogisanze otya? Embeera tebadde bw'ogerageranya ne Katwe byebimu ebiri mu poliisi byebimu sege omumaze omwami n'obuusa ebiri mbaddeyo nabo Wakiso nga bamaze emyezi ebiri sege byebimu balina okyusaamu agenda poliisi tosobola kwata muyini ate agenda okwokya nze mujja kunsibira eyo nze ndabe ensobi zammwe ojja obyogereko nziwa abantu mpuliddeko emabega awo nti omuntu ayinza okuba nga ali mabega w'okutwaza Wakiso oluvannyuma lw'okukujja wano mbw'olina omu ku wewaddamu obubi omu ku bakulu ba poliisi gwe waddamu obubi n'agamba naye kakulageko amaanyi akulage yowakato wano nze naye era mukwasa Katonda kuba kati okazeewo mwana wa muno omutegeko embeera ye naye azaala abalenzi ekitalibera ku mwana we kiribera ku muzi naye kiri mujjukiza ti mwana wa muno era wamukolaki mukwatira bwereere ng'omusaba babbi nze ndisita sobeera abantu bonna ne bakuŋŋaana kyokka nze ngenda babuuza mbu lwaki mukuŋŋaana sigenda mmanyi oba baabaze kulaba muyimbi mwe mubeekwatire mubalaba nga bakuŋŋaana kuba mwaba bamanyi okuddamuke emabega katono ku mbeera eyaliwo kubanga embeera yali yantiisa nti yali ya ssanyu for a few minutes nti awo muyimbi ateereddwa kyokka mu kaseera katono nnyo ate amawulire ne gabeera breaking news nti ate azzeemu akoze ki
akwatiddwa. Embeera eyo mu kujja eri okuteeka we bakuumira basayininga abakoyimidde n'ebirala byonna era nalaba wafanda oyo DPC wa Katwe nga zze omu ku bali mu kwetegereza embeera. Nze nga munnamawulire nalaba abantu bangi abaali awo nga balinganga ababadde bapima embeera ekola ki eriwo okusinziira mu kumala okutwala kuba nalaba nga ababadde awo nga balaka badde muleeya abapoliisi baali bangi. Ekintu ekyo bwe wali mu kkooti ne mu kadduukulu wano we baasooka okuzza wakimanyako nti balabika bapulaninga kuzzaayo bingi bwe bapanga nina ne byonawulidde nti bagala kuddamu okukwatira ttaano wange ali eno wange bingi bye bapanga kuba ebyo babinkwatira ate nina ne byenawulidde nti bagala kuddamu era kwata mukwano gwange ali eno nti bagala muddamu mukwata olwokuba yajja akomplaininga ku ekyo ninga kati abo bajja kuba beerabisiza era ekyo bwe kikolebwa oba otegeera naawe boolaba abo basaze okulwana bageto yuuti alien baagala mukwata kuba nti nno bamuvunaana kwemulugunya ku kweyakola oba baagala mukwata nga kwemulugunya kwa mukwano gwe gwe olina bw'oyagala genda obakwate gwasoma obwa poliisi kunoonyereza ate nze ndi muyimbi nze kyokala nze nkunoonyeza abayaayo tandika oguluba n'abayaayo omusajja wavaayo naye mululugunya ate nongamba mulayo ogenda munoonya kiba kirala oba ogenda kweyokyesa okuddayoko okusaidi yewakiseeri mu kubeera ebbanga lino lyomazeeyo n'ennaku zomazeeyo complainant gwe bagamba mbu yakutwaze Wakiso teyajja tolina gwe walaba ajja nti obazze kufollowinga kubanga aloopa ajja nafollowinga gwaloopa Wakiso omwana yajja bamuyita ona era yafuusira mukwano gwange yajja nendozanga era alina abamugamba abamutaddemu omuliro yajja kuwa ssente saba miliyoni 10 n'eki nenjogera naye bambi n'abikwasaganya mpola n'abaku ssente zansalirako nze olw'okwagala okuvamu ebyo bizibu era nenziwaayo kuba Uganda gye tulimu ku byabadde akuvunaana kyenjagala okukirira linge like musango kyogo kubanga poliisi yo yagamba nti ogwo Wakiso musanga mulirwa mukuba bamujja tessimu simple robert so bo babigatagata ne bagifuula aggravated ng'era erina okumazaayo mpaka aba prison nabo kyebaagala baagala wemba aba prison tebabaneeyirirwa naye kati byaganye byonna nebyafiirira nga si bituufu ng'ate n'omwana gwe bakaka sikyayagala yayagala kimututeese kyekyaliwo yaliiswa by'abaana be nali nabo abwogerageranya ekyali ekatwe nengerageranya n'ekyo nga bwe kibadde nti it would have been a simple robbery ne bagifuula aggravated ne wano ekatwe nzijukira ng'omukulu owa poliisi omwogezi era kyatandika kiri simple birimu vulugu mungi nnyo twasooka kunsomera misango kigwe togijjukira nti nabbi 84 mugumu eza miliyoni nabankute n'amajambiya gebadde ntemesa abantu ku kyalo bankute ne yunifoomu ez'amajjo fayiro ezo ozibala zona bambalira n'ogwoyo omwana ozimanyi mwetwakuba ono owewakiso ate ono oyo mulala yabanja miliyoni 10 ono wawane oluwafu kugaba ekibuyeyo yeetaaga kulongoosa era mukulu wa kitongole kya poliisi tusaba busabe n'abageto yuuti osa kibuye njagala okubuuza health wise ng'omuyimbi sita gwe tumanyi nti osobola okutumya kyonna kyoyagala okulya oyagala gendako ku woteeri eno n'olya oyagala kino ne bakikutegekera n'okirya obadde twakolako mu kifaananyi ekimu ng'oli kulya kawunga n'omusibe munno embeera eyo ekuyisizza etya tovuddeyo nandwadde naki kali musibe munno era abanga life gyetuba tutambuliramu eyo embeera y'ebwere era bayandala tosobola kusangira kawunga n'ebijanjalo nga ndiwa naye oba mundera embeera gy'onotambulirako
so oliako ne musibe munno omusanze tomulaga nnyo mbeera mbu ate gwe mugeri wa bikoko era mutogenda kushegeera osooka n'ofibba mukola akawunga ako nomulaga nti oli wamu naye. Okay, bugambo ki bw'oyinza okusembyayo eri bafanizi baba badde beeraliikiridde okumala ebbanga tube nga ate nkusiibu? Ate kyembagamba mbeebaza okuba nga banjiriddewo omubiri bangi abatasobodde beerawo era nabo sibanenya bangi abo nga tebaasobola so fani bange kuba baasobola bijja kunyoso era nsaba ogwo omutima mugulungi okubanga muwagira abagetoliwe ne mutakikiriza ekyo bwemulagamba figures ng'akitegedde nti byabijingirire kubeera bibakubanga byaddala singa abantu bavaayo ne bakuwaako obujulizi oli n'agamba nakulaba mu kamera kusegeera oba oli najja mu kooti n'agamba ndi mujulizi oyo so webiba byakiyaayo abantu baffe batuyirawo mu beebazanyo bange. Akasembereyo ddala abantu ki abakuyambye mu nsonga eno okuviira ddala emakindye okutuuka ewakisa okusobola okubeera nga ffe Gaza tumulaba ali wabweru sawazi? Asookera ddala Alien Scheme Alien waddala kyetagayo taano nga Alien niga akukubira ng'olina mukolanga masigisi afunye ku kyofiddeeyo ofiiti naye tuli mu bbirwanako eno nga ekisegera n'alabisaawo bafala abankwata nakola ki so ye yasookera ddala Eddie Kenzo waddala mashallah yajja n'ayiwawo omubiri mama fiina oyo demu era isimusuubira naye banaemu ekitiibwa kati yanja naye nanjirawo omubiri nampa ku ssente zimbeeramu awo zinyamba ku fayiro haji yasiini musajja wayensaba Allah musasire okwagala kuba ate naye waddala nekinsaha naye waddala kuba yayiwawo omubiri n'abayimba batasobola kingisaha kyaliwo naye kyaliwo etaano bambi n'abayimba batasobola mbasabirira kisimanga sirina kyembagaza kubanga ayinasobola kubanga yali mulwadde kubanga yali tasobola kujyamu ebyo. Okuddako wali woyogedde nti Eddie Kenzo katugambe nti Federation yakugezaako okubeera ng'ekuteeramu ye ng'omuyimbi ye ng'omuyimbi kyakabi ate oyanza nnyo Afrika.